Leero tuli mu katishaati bakayita mwoyo gwa ggwanga. Waliwo ebintu ebimu kyenjagala okubuuza mu bulamu bwo obwa bulijjo. Olinayo omuntu oyo nga bw'agamba ekinagamba nti kino tokikola, osobola omuwuliriza newankubadde nga gwe wandiwulidde nti kyoyagala okukola n'okireka kubanga akigambye. Olinayo personal advisor wo. Abantu tuwulira nnyo ono presidential advisor, ono gondi advisor, naye buli muntu yandibadde ne kye bayita personal advisor we. Asobola okuba muzaddewo, maama, taata, kojja. Asobola okuba mukwano gwo nga gw'omuwuliriramu. Tekitegeeza nti omuntu gw'olina okuwuliriramu alina okuba ng'akusinga ssente. Ayinza n'okuba nga mukozi wo nga wa wansi. Naye ng'osobola omugamba nti mbadde njagala omwaka guno nkole bwe nti ne bwe ndaga nti nze mbadde ndowooza akaseera kano kazibu tetwandikikoze, olaba otya bwe tukola bwe tuti. Akantu ako n'okawulira. Obadde olina enteekateeka ez'okubaako ne bwe weeyisa mu bufumbo. Ne waba wagamba nti tolaba ng'ekintu ekyogenda okukola kigenda ku affectinga reputation yo, abaana, kino ne kino, ng'asobola okukugamba ebigambo n'obiwulira. Omuntu oyo ow'ensonga buli muntu mu bulamu bwe amwetaaga. Kyesimanyi oba omulina gwe nga andaba, naye bw'oba tomulina munoonye, ate tebabasaba busabi nti alo mwami Lugonvu njagala obeere personal advisor wange, ekyo kikyamu. Mu bino bye mujja mwogera, enkolagana gye mujja mufuna, obumu bwe mujja mubeeramu, ebintu bye mujja muyitamu, bye bibazimba okutuuka ku level eyo ga nti omuntu ono asobola okuŋŋamba ekintu n'ekikola kye ekiwulira. Kyabulabe nnyo okubanga decision yo oba ekigambo kyo kifuuka final mu buli kyogenda okukola, nga tolina muntu gw'osobolaga nti mbadde njagala kukola bwe nti gw'olaba otya. Olinayo omuntu gw'obuuza olaba otya. Ate nina kye ndowooza okukola, ate ngamba nsooke ennyumba eno ngikomyawo weeri. Waliwo akapoloti ke banzigiridde, nsooke nkagule mpeza obupoloti bumeka? 2. Kati tolaba nti bwe mpeza obupoloti 2 nyina ne kali akalala akookusatu, bwe mbuweza nja butunda malirize ennyumba eno. Nagamba kyoyogera kituufu, naye ndowooza sooka omalirize ennyumba gwe walabyeko ye muki ye mwana, kubanga tomanyi oba akapoloti bwona akagula kanaakwanguyira okutunda. Ne waba wagamba nti mbadde njagala kati nazimba emizigo gy'abapangisa wadde tebannagiyingira, njagala nzimba eyange ey'amaka, then awo ndyoke mpakasa ssente ezikola bizinesi. Nagamba nedda, olaba otya kweza emizigo? Kirungi wazimba double room, ng'oggyako double room yo kirungi olina omwana omu n'omukyala naawe, watya ng'oggyako double room emu, ssente zino z'obadde oyagala okuzimbamu amaka n'ozikolamu kino. Weetaagayo omuntu agamba ekino kandi kyogereko badde ekyo ate saakirowoozezaako. Omuyina omuntu oyo gw'owuliriramu nti bw'agamba ekintu si nti 100% kyekigenda okuba ekituufu, naye okimanyi nti mwetegefu okwetekka risiki gy'ogenda okutuukako singa tebitambula bulungi. Omuntu agenda okuga nti olaba otya bw'okola bw'oti, nga kyonna ekinaddirira mu ekyo naye ajja kubeera avunaanyizibwa. Kimukakatako. Be bantu be bagamba nti bwe tuwangula ffenna, bwe tugwa ffenna. Omuntu atagamba nti olaba otya bw'okola kino olw'okuba alina kye yeeyagaliza. Olaba otya bw'ogula pikipiki e Uganda zikola kubanga ayagala ogimuwa agikole kino. Olaba otya bw'ogula akayongeza kubanga ayagala okamuwa akanyoole. Omuyongeza oyo omuntu si mulungi. Omuntu oyo alina okuba nga ekyo kyagamba olaba otya ye talina nawaafuniramu. Talina nawaafuniramu, naye aba yayambala omwoyo guli abeera muntu owookubiri. Abantu abamu babulwa omuntu oyo ne bafuuka bo.
n'afuna omuntu we owookubiri muki munda n'atandika ye kennyini okwebuuza twin one azannyira muli, which is not bad. Naye Mukama bw'akuyamba n'ofuna omuntu oyo atakuluŋŋamya, sijja gayita nnyo magezi, omuwabuzi wo nyinza kitaaminga ntya olwedde olina ky'oyagala okukola naye ng'asobola okuga nti olaba otya singa n'otabanga gwe final decision maker. Bwenjagala okukola kino okikola, olina okubaako n'omuntu gw'owuliriramu, asobola okuba mukyalawo, asobola okuba omwami wo, ye muntu oyo gw'oba nga waliwo omuntu akunyiza ku social media ogenda mwanukula mwamba naga nti muleke. Olaba otya bw'omuleka kubanga ye talina kyafiirwa. Ekyo ky'ogenda okukola kyayagala okole ki? Munnange n'otamwambala n'obivaako. Okitegeera? Omuntu oyo 2026 nga tumuyingira kirowooze bw'akubula waakiribeera omuntu oyo abeere munda mu ggwe. Bw'obulwa mu bantu babakwetoolodde tomusaba, tebabasaba kubanga bw'omugaa njagala obeere muwabuzi wange ajja kukkiriza naye kikyagenda okukuwabula. Gwe mu lugendo lwe mujja mutambula n'abantu abo otandika okusunsula. Waliwo abantu nga buli ky'omugamba bamuyita yesi, ye tafaayo kubanga bwe binaakulema bwe binaasala it's all up to you. Nabadde nfunye idea ogenda e Kabale okussayo branch kubanga ndaba wali virgin tuseeyo branch, ettaka likyali lya layisi, abantu beeyo beetaaga ettaka, ate waliwo abaagala okuva eno mu Central bagende mu Western eyo mu Kabale eyo, natuuseyo nga ssebo okyasobola okufuna yeeka y'obukadde 2 ate nga walungi. Amazima nkirabye nga tugende naga nti muganda wange politikisi w'e Kabale omutegeera, olulimi lwayo olutegeera, entambuza ya bizinensi yayo gitegeera. Olaba otya nga tunyweredde wano we tutegeera? Nze abantu banyibuuza nnyo nti lwaki ndi ku Masaka Road n'enguudo endala nazaagalako, naye waliwo omuntu omuyanga nti olaba otya ng'osigadde ku kkubo lyo. Lwe nagezaako okudda ku Bombo Road banziba, lwe nagezaako okudda ku Mityana Road bambuza wafu. Nkitwala nti banziba n'omusajja yatubbeera wamu twamusinkanye tewamulaba ku express ne mukulagana nti omusajja oyo yanziba mu kimotoka kye nga we yanziba. Yankuba nno zaali mpitirivu, tezaali nnyingi, zaali mpitirivu. Naye ebyo byonna waliwo omuntu oyo agamba nti olaba otya bwe tusigala wano? Oba muwangudde oba temuwangudde nga kimukwatako naye. Temulowooza nti omuntu gy'akoma okuba nga ali waggulu teyeetaaga muntu alina by'alengera wano. Abantu bangi Mukama abakwatirako ne bafuna obutitimbe bw'ensimbi naye nga beetaaga omuntu amugamba nti olaba otya? Akagambo ako tekitegeeza nti akusaliddewo, naye olaba otya singa tukola bwe tuti? Olaba otya? Buvunaanyizibwa bwo bigaana naye yakuleetedde olaba otya? Olaba otya singa project eno tetugita kati ne tugita mu January nga gubadde ogenda gita n'omuwuliriza ate ng'ekigambo kye okiwa ekitiibwa. Si buli kyagenda okugamba olaba otya nti naawe kyobadde oyagala. N'ebimu tukkiriza naye nga tukkiririza mu bulumi. Omukazi akukyangalanyiza kino ne kiri, kino ne kiri, kino ne kiri, kino ne kiri, omusajja alina byakoze ebikunyisa naga nti olaba otya singa kyobadde olowooza ekyokugamba nti ono bwe tokikola kati? Okitegeera? N'abaako ango zaakutunuuliza n'osigala mu ddya olw'ebimu ku byali ku reflectingidde naye nga gwe wabadde oyagala kukola ki? Kugenda. Omuntu oyo omwetaaga bw'oba tomuyina. Bw'oba omulina kansubire nti akuyambye nnyo.
abeeranga mukwano gwo oluusi nga sina mukwano gwo nnyo naye nga asobola okugamba ekinoga tukigezeeko tulabe. Ate naawe 2026 weewala okwefuula nti gwamalayo mu bulamu bwo. Baako ebimu oli byagamba kibi nnyo omuntu okeraga nti oyo tawabulwa. Bagambe towabulwa naye ng'aliwo akasajja kye kagamba tokiddamu. Era twalina omukungu ono ngaga nti ekintu kyonna kyoyagala okukyusa oba okukola genda olaba oli oyo kyamugamba takola ki taddamu. Akasajja ako ba akakazi ako ba akavubuka ako okeetaaga nga kagamba ekigambo n'okiwulira nga kikusensedde. Obusungu bw'obadde oyina, obuvumu bw'obadde oyina, by'obadde osituse ng'olumba wali n'osooka okkakkana. Obadde oyagala kuzimba kino naye ate watya bwe tusooka ne tumaliriza kiri kubanga kiri tonnakimaliriza ate kino kyotandise kati awo tulaba nga bigenda kubagana byonna bigenda kulema. Eyo ekyoyogera nkiraba nti newa naye ate kati wano maani ate kati ndaba nga nzize emabega naye kirowoozeemu kyagamba okukola si kyobadde okola kino naye sometimes respect nga ye bw'abiraba tomanya mutambule. Omuntu agaa nti obadde ayagala kusimbula kati naye olaba otya bw'osimbula enkya ku makya kuba kati obudde bugenze gw'obadde oyagala kusimbula naye agambye olaba otya bw'osimbula enkya nakuwa n'ensonga ze naye ng'oli wadde embeera okukola ki ozigaana era talina kyajja kukola. Obadde oyagala kugenda ku kyeyo naye wakamala okusimba omusiri gw'emmwanyi yeekanya ente owezezza 3 olina embizzi 6 oyagala kugenda ku kyeyo. Olaba otya bino bwe tubissaamu amaanyi tolowooza nti bisobola otuwa ssente z'ekyeyo? Oluusi n'owalaza empaka n'okola ki? Bwe bigaana omuntu oyo munaye tagamba nti naggamba agamba mukana age nkitegeera biba biganye sooka okomewo eno twasigazayo emaali yaffe jangu tukole. Kitegeeza nti obulumi bwo n'essanyu lyo mwetegefu okubirera byafuuka ekitundu ku ye. 2026 teweemalirira oluusi obwongo tubujjusa tulina bingi bye twagala naye waliwo omuntu gwe weetaaga agambe nti twandikoze kiri wadde gwe oyagala kukola kiri. Mukama